Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 Ebyomu TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Ebigambo ebyo bikakafu okusinziira ku nsi mwe tuli nga bw'etambula n'ebyo bye tujja tusanga. Nzikiriza nti oyinza okukkaanya nange nti ffe abasigaddewo nga tukyali balamu si ffe tusinga okuba abalungi. Naye tukkiriza nti ekisa kya Mukama kye kitubedde okubeera nga tukyali balamu n'okutuusa enkya ya leero. Wasuze otya mukwano gwange ampuliriza? Njagala okwanirizaako ku programu yaffe eno ensulo ey'enkya ebeerawo buli ku makya ssaawa 12 okutuuka 12:30. Mukama yeebale akukuumye n'ankuuma. Ffenna tukyali balamu era kitegeeza tukyalina omukisa ogw'okuyiga ekigambo kye, ate okusinga byonna n'ogw'okutereeza enkolagana yaffe awamu ne Katonda. 3 Ebyomu TV ekuterawo programu eno buli nkya okulaba nti tossubwa mukisa ogw'okutandika olunaku ng'otudde ku bigere bya Kristo. Mukama aba alina obubaka bw'ayagala okukuwa buli lunaku okulaba nga waakiri otandikira okwo olunaku. Awo nno oba mulyaza amaanya bw'otagambako munno naye okubeera nga yettanira okutega programu eno okubanga naye abaako kyayiga ku nkya ng'ate tannaba kudduka ng'ensi tennaba kumugabana. Twebaza Mukama olw'omukisa guno. Nja kusaba wonna w'oli weewombeeke tuweeyo okusaba ate tusobole okufuna ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Ekyamazima bwe tutasiima tuba balyaza amaanya. Mukama tujja gy'oli nga tukwebaza nti okyatuwadde omukisa omulala. Tuyigiriza ekitaffe okuyita mu kyokuyiga kino ekyaleero kubanga tusabye n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nyongera okwanirizaako ku programu ensulo ey'enkya. Olwaleero tulina ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti Ebiriroliro eby'omu Mambuka. Ebiriroliro eby'omu Mambuka. Oba oyinza okugamba nti ebiriroliro eby'omu bukiikakkono, the Northern Lights. Story eyogerwa famire emu, omwami n'omukyala abali mu kitundu ekiyitibwa California, eryo limu ku ssaza eriri mu North America, nga bagamba nti lwali lumu nga bamaliriza olukuŋŋaana lw'enjiri bagenda okutunuula ku kasozi akabaliraanye akali waggulu waabwe nga balaba omuliro gukutte, nga kale ey'omuliro bagirabira ddala, muliro gwaka, emyufu ne kacungwa nga byaka. Ne bafuna entiisa y'amaanyi nnyo, ne balowooza nti oboolyawo omuliro guno gukyayinza okusaasaana ate nabo ne gutuuka ne we bali. Jjukira California etawaanyizibwa nnyo embeera eno ey'omuliro, gutera okwokya ne gwokya ebibira byonna bingi. Naye bwe bagenda okwetegereza bakizuula nti tegwali muliro guno ogwaffe ogwa bulijjo ogwaka, naye waliwo bye bayitanga ebiriroliro ebyateranga okwaka naye nga biva ku njuba okwaka n'ebabirira amasannyalaze. Kati amasannyalaze gano nti buli lwe geekuubanga n'olukalu olw'ensi gaavangamu ebiriroliro ebifaanana bwe bityo ebyagendanga nga bitambula okuva mu kitundu ekimu okutuuka mu kitundu ekirala. So tegwali muliro gwa ddala,
naye kwegamba waaliwo ekyewuunya ekyo era famire negamba bafuba okulaba nga bagenda mu Maserengeta ne balaba ebiriroliro bino nga byaka bitambula okuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala. Naye nga bwe babitunuulira bino kwegamba bagezaako okwewuunya, balaba sayansi annyonnyola naye nga balowooza nti wandibaawo ekikulu ekisinga ku sayansi ono by'ayinza okunnyonnyola. Lunaku olwaleero twagala okwebuuza ekibuuzo nti bw'olaba ebyo ebikwetoolodde, bw'olaba obutonde obukwetoolodde, kiki ky'olowooza? Kiki ekikujjira mu birowoozo byo? Bayibuli mu lubereberye essuula esookera ddala olunyiriri olwa 31 eyogera ebigambo bino. Bayibuli egamba mu lubereberye essuula esooka olwa 31 nti Katonda n'alaba buli ky'akoze era laba kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku olw'omukaaga. Ebigambo bino byogerwa nga Mukama Katonda amaze okutonda ebintu byonna n'omuntu ng'amaze okumutonda ku lunaku olwo olw'omukaaga, nti Katonda n'alaba era buli ky'akoze nga kirungi nnyo. Nakubuuza ekibuuzo nti gwe bw'olaba obutonde kiki ekijja mu birowoozo byo? Era bw'oba obitunuulira kiki ky'ofuna munda mu ggwe? Omuwandiisi omu bw'aba awandiika agamba nti obutonde kye kitabo kya Katonda ekyokubiri. Kwegamba ng'oggyeko Bayibuli etulombojjera mu ngeri ensukkulumu okwagala kwa Katonda, naye ate agamba nti obutonde kye kitabo kya Katonda ekyokubiri. Mu bufunze kyagezaako tugamba nti mu butonde mulimu ekisukka okunnyonnyola kwa sayansi, era nga kyatugamba nti singa tutunuulira obutonde buno ne tubwetegereza bulungi tujja kukizuula nti ate obutonde busobola okutwolesa Katonda oyo ow'amaanyi. Newankubadde nga okuyita mu kukola kwa Katonda tusobola okumulaba okuyita mu butonde, naye obutonde si ye Katonda. Waliwo embeera nnyingi ezigenze zijjawo mu nsi eno, ne bakagezi munnyo bangi nga batandise okuva ku mulamwa ogw'okusinza Katonda omu era ow'amazima, ate ne batandika okusinza ebitonde ebyatondebwa Katonda, nga balina enjigiriza eraga nti Katonda asobola okusangibwa mu buli kitonde. N'olw'ensonga eyo bwe guba mutyawo nsobola ogufukaamirira ne ngusinza, bwe liba jjinja nsobola oddifukaamirira ne ndisinza, kuba mulyo Katonda yeeyolekeramu. Ekyo nno kikyamu, era gw'abadde alina by'osinza ebitali Katonda omu ow'omu ggulu, ekyo okola nsobi y'amaanyi nnyo. Katonda okukola kwe kusobola okweyolekera mu bitonde bino, naye ebitonde ebyo si ye Katonda. Era kikyamu nnyo okulowooza nti ojja kusinza ebitonde osigale nga okyasiimibwa Katonda. Okwo kuba kusinza bintu biralalala ebitali Katonda. Katonda ekyo si kyayagala. Katonda atusuubira okusigala nga tumusinza. Tuve ku kusinza enjuba, tuve ku kusinza emmunyeenye, tuve ku kusinza omwezi n'ebintu ebirala byonna ebitonde Katonda by'akoze. Naffe wano waliwo omuti gwa nakayima, suubira guli mu bitundu eyo eby'emubende, naye abantu bagusinza kubanga bagulabako ebintu ebitali bya bulijjo, enkula yaagwo. Abantu balaba omuti nga guyinamu omuggo, ekintu ekyakula ng'omuntu, nga bagamba kati Katonda atuula wano, nga batandika okusinza. Mukama Katonda ekyo si kyatusuubira okukola, naye alina obubaka bw'atulaga okuyita mu butonde bw'ayagala tulabe.
era obutonde bwogera gye tuli awatali kusirika. Buli lunaku bubeera bwogera gye tuli, era singa tuba n'emitima emiggule eri okwogera kw'obutonde obwo, tusobolera ddala okulaba n'okutegeera okwagala n'ekitiibwa kya Katonda ebitwoleka obukulu bwa Katonda bwe yakola. N'olw'ensonga eyo, obutonde kintu kikulu nnyo gye tuli. Bwe tuba tujjukidde Mukama waffe Yesu Kristo, emirundi mingi bwe yabanga ayigiriza, yayigirizanga ng'akwanaganya eby'obwakabaka obwa Katonda n'obutonde, abantu bye basobola okulabirako. N'agamba abantu nti omuntu omu yagenda n'asiga eŋŋano ennungi, naye mu kiro omubi n'ajja n'asigamu eŋŋano enkyamu. Kati ng'olaba akozesa obutonde okulaba nga annyonnyola emisingi egy'obwakabaka bwa Katonda. N'annyonnyola ku musizi, omu n'asiga mu nnimiro mu ttaka eddungi, omulala empeke ezimu ne zigwa ku lwazi, endala ewali amaggwa. Kati ng'olaba akozesa obutonde okunnyonnyola emisingi n'empagi okuzimbiddwa obwakabaka bwa Katonda. Gwe bw'otunuulira obutonde, kiki ky'olaba? Obitunuulira ng'obijjamu ebyokuyiga, oba otunuulira bitunuulire n'oleka awo? Osobola okutunuulira obutonde obukwetoolodde n'olabamu okukola kwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo alina bingi by'asobola okutuyigiriza. Singa tutunuulira butunuulizi butonde, tusobola okufuna ebyokuyiga ebikwata ku buwulize ate n'okwesiga Katonda. Ngenda kukunokola ekintu nga kimu oba bibiri. Bw'otunuulira enjuba eyo buli kaseera ejja n'etambula n'egwa buli lunaku, n'eva ebuvanjuba n'etambula paka ebugwanjuba. Naye simanyi oba gwe wali ogirabyeko nga bukedde n'ekyusaamu n'eva ebukiikakkono n'egwa mu bukiikaddyo. Ekyo nno tekibangawo. Naye enjuba eno esigala nga neesigwa eri ekiragiro kya Mukama, era n'eri obutonde bwonna obugifuga, nti olina kuva eno n'ogenda paka eri. Naye ffe abantu ate tetuli nga byo ebitonde ebirala. Ffe tumala gakola, twagala kukola nga bwe twagala, tetwagala kugoberera Mukama Katonda by'atugambye. N'olw'ensonga eyo tusobola okuyiga emisingi egy'obwakatonda nga tuyigira ku butonde. Bwe tutunuulira obutonde buno, tusobola okulaba Katonda afaayo eri ebitonde by'atonze. Ennyonyi tezirima, naye tezifa njala. Zirya, zizaala ne zaala, naye nga tezirina nnimiro. Ani aziriisa? Zirina Katonda eyazitonda, azirabirira n'aziwa buli kimu. Mukama waffe Yesu Kristo abuuza n'agamba nti Sulemaani, omusajja eyali omugagga eyayambalanga ebintu eby'ebbeeyi n'anyuma, n'agamba nti teyayambalako kunyuma na kusinga nga Katonda bw'ayambaza omuddo n'ebimuli. Ekyo kitulaga ki? Nti Mukama Katonda mwesigwa era mweteefuteefu okulaba ng'alabirira obutonde bwonna bwe yakola. Osobola okwesiga Mukama n'omanya nti Mukama Katonda ajja kundabirira mu byonna bye mpitamu, oba embeera nnungi oba mbi, Mukama Katonda ajja kundabirira era nja kuvaamu. Ebyo nno byonna tusobola okubiyiga singa tuddira obwesige bwaffe ne tubuteeka mu Katonda. Omuwandiisi ono Ellen G. White ekitabo ekya Steps to Christ awandiika ebigambo bino n'agamba nti the poet and the naturalist have many things to say about nature,
but it is the Christian who enjoys the beauty of the earth with the highest appreciation because he recognizes his Father's handiwork and perceives his love in flower and shrub and tree. Kikyatugamba wano nti omutontomi n'oyo eyasoma ebyobutonde balina bingi nnyo bye basobola okwogera ku butonde. Naye agamba nti omukristaayo ye yandisinze okulaba nga asanyukira n'okwenyumiriza mu butonde. Lwaki? Kubanga ye bw'abulaba ategeera nti waliyo Katonda ow'amaanyi emabega w'obutonde abuyimirizaawo okulaba nga bulabika bwe butyo nga bwe buli, ate era ne bubeera ng'abantu basobola obwogerako ebintu enkumulito. Abantu bangi baagala nnyo ebimuli, baagala nnyo okgendako mu bimuli ne beewummuzaamu, baagala nnyo okgendako mu miti ne beewummuzaamu. Tulaba nti Katonda bwe yali atonda yalowooza ku muntu na biki ebigenda okumuwa essanyu n'okuzzaawo obulamu bwe. Ebimera n'ebitonde ebirala Katonda bye yatuwa, yabituwa ebimu ku byo okuba emmere gye tulya, yabituwa ebimu ku byo ti ng'ekibi kimaze okujja bitubeerere eddagala ery'okutuzza obuggya n'okutuwonya endwadde ezinaaba zitulumbye. So Mukama Katonda tumwebaza kubanga akola okuyita mu butonde, era tusobola okulaba okwagala kwe okuyita mu butonde. Tetusobola kusiima ebyo bye tulaba, emigga, ennyanja, ebiwonvu, naye ne tutatunuulira okwagala kwa Katonda eri omuntu. Kale kikulu nnyo okutegeera nti Katonda waffe atwagala. Bayibuli erina ebigambo byeyogerako wano. Mu Zabbuli eya 33 olunyiriri olwokutaano. Zabbuli eya 33 olunyiriri olwokutaano. Bayibuli egamba nti ayagala obutuukirivu n'amazima. Ensi ejjudde ekisa kya Mukama. Ensi ejjudde ekisa kya Mukama. Ekisa kya Mukama kino ey'Oluzungu egamba the earth is full of the goodness of the Lord. Ensi ejjudde obulungi bwa Mukama. Tetusobola kutunuulira bitonde ne tutalaba Katonda oyo atwagala. Katonda ono atwagala yeenyumiriza mu butonde bwe obulimu ebintu ebyewuunyisa, obulimu ebintu ebisukkulumu bye tutunulako ne tugamba wamma Katonda teyatuwa bintu bya bulijjo. Wabula ensi yagiteekamu ebintu ebyewuunyisa nti we tubitunulako naffe twewuunye, ebirowoozo byaffe biddukire eri Katonda eyabikola, so ebirowoozo byaffe bireme kuddukira eri ebitonde Katonda bye yakola. Bwe wamma waliwo kye tuyita hot springs wano mu Uganda, ndowooza ziri Kitagata eyo. Gulinga mugga naye amazzi agafubutuka mu njazi omwo gookya, gavaamu nga gatokota. Bangi basenako busenyi n'ateekako kaawa wa soya n'anywa, nga teyeetaaze kugenda nti afumbe kubanga amazzi gafubutukayo nga gatokota, gali ku boiling temperature. Gwe kyo wamma tekikwewuunyisa nti luno olwazi luleeta amazzi gannyogoga, luno olwazi ne lugjamu amazzi nga gookya nga gasobola n'okufumba ekintu ne kijja. Gwe wamma bw'olaba ensozi n'olaba falls Ebiririro, n'olaba enjazi ezimu nga zaakula ng'abantu, zirina emitwe egifaanana ng'egy'abantu, gwe teweewuunya Katonda ebintu ebyo by'akola. Gwe bw'otunuulira ebimuli, n'otunuulira enkuba, n'otunuulira waggulu nga tolabayo weeva, naye ng'ate etonnya, n'etonnya, gyonna n'etonnya n'ebulira mu ttaka. Ettaka ne ligonda naye nga ne we tuli ate tetusobola kukka kugwayo wansi. Gwe teweewuunya obutonde bwa Katonda n'ebikulu Mukama by'ayagala okutulaga okuyita mu butonde. Bw'otunuulira obutonde olaba ki? Ye gwe bw'otunuulira muntu munno
omulaba otya? Zabbuli ey'ekikumi 39 olunyiriri olw'14 luno tutera okulwagala ennyo. Zabbuli 39 lugamba nti naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo, emirimu gyo gya kitalo, n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala nti okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Gwe bw'otunuulira muntu munno omulaba otya? Omulaba ng'oli omusajja omuzibe Yesu gwe yali awonya amaaso n'ava mubuuza olaba ki? Nti ndaba emiti nga gitambula naye ng'alaba abantu. Bw'otunuulira ebitonde olaba ki? Bw'otunuulira muntu munno olaba ki? Osobola okutunuulira obutonde buno ne bukuleetera okwesiga Katonda, ne bukuleetera okusinza Katonda omwoyo era ow'amazima, oba ggwe ebyo byonna bw'obitunuulira ate amaaso go gakoma ku butonde. Olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe kino kizza amaaso gaffe eri Katonda omutonzi, okulaba nti tutegeera nti Katonda ono ye yatutonda, era bwe tutegeera nti Katonda ye mutonzi ate ne tubeera compelled olw'okwagala okwo ne tuwalirizibwa oba ne tuwalulwa n'okwagala okulaba nga tusinza Mukama Katonda waffe. Bayibuli bw'eba eyogera ku kusinza egamba nti jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Lwaki tulina okuuma olunaku olwa Ssabbiiti? Era tugamba nti kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Omuntu yenna ategedde amakulu g'obutonde, ategedde nti yatondebwa Katonda, kimugwanira okusinza Mukama Katonda ku lunaku olwa Ssabbiiti. Bw'otunuulira obutonde olaba ki? Bw'oba olaba nti mu butonde bukuleetera okutegeera Katonda, Katonda omusinza ddi? Kyekibuuzo kye njagala okwekera. Ddi lw'osinza Katonda? Katonda agambye abo abategedde nti bitonde ebyatondebwa ye kibagwanira okusinza Mukama Katonda ku lunaku olwa Ssabbiiti, Saturday. Olw'ensonga eyo mukwano gwange, bw'obadde tonnatandika, nkusaba situkiramu, tandika okusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti. Ojja kufuna omukisa ogwateekebwa ku lunaku olwo. Nsaba Mukama akuwa omukisa. N'ebigambo ebyo bikuyise mu lunaku ng'obirowoozaako nti buli kitonde ky'ogenda okusanga fuba okulaba ng'obaako ekyokuyiga ky'okijjamu ekinaatunuuliza amaaso go eri Katonda. Katusabe. Kitaffe omulungi ogulumizibwa otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Oli Katonda ow'ebyewuunyo, oli Katonda ow'amazima, oli Katonda anyumirwa okutwewuunyisa ng'oyita mu butonde bwe wakola. Katonda waffe wateerawo obutonde butugase, obutonde butuliise, obutonde butujjanjabe, ate obutonde butuzzemu endasi bwetuwulira nga tulakasidde, tuwulira nga tukooye. Kitaffe omulungi okusinga byonna, tukusaba buli otutunuulira obutonde ebirowoozo byaffe obizze gy'oli. Tutendereze ggwe Katonda omu ow'amazima eyakola byonna okusinga amaaso gaffe bwe tugatunuuliza ne tugakomya ku bitonde. Ggwe Katonda ow'obulamu bwaffe, twagala okwewonga gy'oli nga tusaba oyongere okufuga eri obulamu bwaffe. Mirimu gyaffe gigenda okukolebwa olunaku olwaleero, ayi Kitaffe omulungi, tukusaba ogiwa omukisa. Abaana bo baleme kuvaayo nga lonsa, ne baveeyo ng'olina by'otadde mu mikono gyabwe. Otubeera ayi Kitaffe, otuteekeko obukuumi bwo okuyita mu lunaku luno olwaleero, kubanga tusabira okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwebaza olw'okulaba puroguraamu eno. Oyo agisubiddwa osobola omugamba n'agenda ku mukutu gwaffe Avento Productions ku YouTube, ate n'asobola okugiraba, ate era n'okukubiriza abalala nabo bagendeyo. Waliyo n'ebirala bingi ebya programs endala ezikolebwa ku 3ABN TV. Nsaba Mukama abawe nnyo omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda.
olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.